Mbalamusiza abalabi ba Salt TV era mbaniriza ku programu yaffe Nganzi amateeka amalungi nga bulijjo kwe tusinziira okuba nga tusomesa ensonga z'amateeka wano mu ggwanga n'okwetooloola eggwanga era tugguse nyongera kikutegeeza lunye nti buli bbalaza Mande essaawa 4 ez'ekiro tuba tusonze ku TV yo nate okuba nga tukusomesa ensonga ez'enjawulo wano ku Salt TV. Abalabi baffe abalungi tubakulisaayo mu mirimu gyonna gye mubadde mukwasaganya bitatambulidde bulungi. Ate twongere okusaba Mukama kubanga oyo afuba okumunoonya oba oyo afuba okukonkona amala n'amuggulira oboolyawo. Nammwe bitatambulidde bye bitambulidde ate tova ku Mukama kubanga ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Wabula programu yaffe nyongera kikutegeeza ate sikisuula nti tugikuleetera nga Salt TV kubanga oyina obuvunaanyizibwa weewaawo gavumenti etutwala erina obuvunaanyizibwa eriffe abannansi naye naawe oyina obuvunaanyizibwa okulaba ng'omanya amateeka kulaba nti obaako ky'omanya onywa mu kikopo ky'okumanya obaako kye weeyigiriza kubanga programu zino tuziteekamu obudde tubaweereza ekisinga okubanga kirungi naawe nno wanditutte obudde kubanga nga bwe biri nga bintu si byangu kitegeeza byakuwuliriza ne tuva kumu ng'abali akatogo olwo nno n'olyoka osobola okufuna mu okumanya n'okutegeera. Nga bulijjo ntero kyogera nti obutamanya tebukuggisaako musango n'ensonga ze tugenda okwogerako zigenda kukulagira ddala lwaki oteekeddwa okuba omufubi lwaki oteekeddwa okuba ng'omanyi. Ensonga nno ze tugenda okukwatako ze zino ezibaddewo oba ezikyaliwo ez'entobazi. Ekyo nno nkyogedde nga gwe mutwe omunene amateeka agakwata ku ntobazi. Amateeka agakwata ku ntobazi tuva wa tutandikira wa kikuzzaayo ku kiri abantu baffe basaanyeewo era bagenda kubungabunga olw'obutamanya Bayibuli ng'ekikugamba mu Hosea nti gwe andaba ali eyo okimanyirunye nti abali mu kubonaabona mu lutobazi abamu babonaabona lwa butamanya. Ne kikuwa nno okumanya nti ekigambo kya Katonda bwe bulamu bwe tutambuliramu gy'okoma okukyewa obulamu bwe gye bukomotterera kubanga oba otambulira mu kumanya n'amagezi amatuufu ge bayita wisdom ow'omwoyo omutuukirivu. So tugenda kubanga tutunuulira etteeka erikwata ku ntobazi na biki byonna byonna ebibaddewo ku nsonga z'erubigi. Lwaki tukyogera bwe tuti tolowooza nti show eno eri political wabula ekintu kye bayita amateeka gali social construct era toyinza kukola mateeka mu bbanga. Amateeka gatambulira mu bulamu bwaffe kuba mmere eringa medicine nti health ekwata ku buli muntu naye netteeka litambula liri all round. So ekyo tukikuleeteranga light naye nga ffe tusigala tuli ku nsonga z'amateeka togezaako n'otukwata ng'olowooza tuli political mu buweereza bwaffe. Obuweereza bwaffe strictly butunula ne bunyunyulamu ensonga z'amateeka era kwe tugenda okusimba essira. Era twagala obe ng'otambula naffe okuva gye tugenda okuva okutuuka gye tunakoma ne programu yaffe eno. Nyongera obbategeeza nti omugenyi waffe oba puliida ow'olunaku olwaleero agenda otuweereza ku nsonga z'okumanya amateeka g'entobazi entobazi ne oba wetlands ne swamps byonna agenda bitunnyonnyola nema biki ebibeerayo ffe bye tutamanya abantu ba bulijjo ddala be baasengula byonna ebiku nsonga ezo agenda bitunnyonnyola. Puliida bwe tulina olunaku olwaleero si mulala ye kanso kiba nno kya Lunyanjimbe ye Puliida Nahabwe Precious ng'ono nno munnamateeka y'omu ku bannamateeka ab'amaanyi mu Kampala nga akola ne kampani gye bayita Elgon Advocates mu kibuga Makati Kampala nange omuweerezaawo nga bulijjo Arthur S. Baliruno okubanga nkutuusaako programu yaffe. Puliida buuza kuba tulaba oluvannyuma tusumulule oluwombo lwabwe tugende mu maaso. Amanya Nahabwe Precious okuva mu Elgon Advocates. Nsanyuse nnyo okubeerako nammwe akawungeezi k'olwaleero
era nebaza Katonda okubanga atukuumye ne tusobola okuddamu okubanga tusomesagana mutuwuliriza naffe bwe tubaweereza nga tugenda mu maaso n'okumanya amateeka nga tulaba nti tusobola okugagondera, tusobola okwewala okukontana nagwo, ne tusobola okuba nga tugondera gavumenti n'ebitongole byazo, ne tusobola okuba nga tumanya nti bwe mba naagula wano, bwe mba naakola projects zange wano, sigenda taataaganyizibwa olw'embeera oluusi ya butamanya mateeka agafuga ekitundu ekyo kyennyini ky'ogenda okuteeka mu projects zo. Weewaawo tetujja kulwawo ku nsonga eyo, mpozi okubatwalira ddala mu kinyusi mwennyini. Puliida, ndowoozezza nti kyabuvunaanyizibwa omuntu ono nga tetunnamuyingiza mu kkuulu y'amazzi eno asooka amanye amateeka agakwata ku environment oba obutonde bw'ensi, si bwe kiri? Yes. Obutonde bw'ensi aga mateeka gavaawa? Amateeka ago go gennyini nga tetunnamulaga bintu ebyo byekwasa ku ntobazi bijje ebyabaddewo etteeka mu layini eyo, go gavaawo amateeka ago abe ng'ayinako okukubwako akafuufu? Yes, etteeka erisookera ddala ly'etteeka lya constitution erya Uganda eryakolebwa mu 1995 kye tuyita the 1995 Constitution of the Republic of Uganda. Ly'etteeka ekkulu erisibukamu amateeka amalala era lyeriwa obuyinza Parliament okugenda mu maaso n'okukola amateeka amalala ge tuyita Acts of Parliament. So eribaliddako kati mu nsonga nga zino eza ebyobutonde tulina kye tuyita National Environmental Act, tuyita NEMA Act, era waliwo eddala lya National Forestry and Tree Planting Act of 2003, kwe kuli etteeka erya Land Act erikwatagana ku by'ettaka. Kati amateeka gano agaddako gonna gakolebwa Parliament era ge gakwatagana ku kwatagana ku bintu by'obutonde, bwe kiba kikwatagana ku ebintu byonna bikwatagana ku environment, bwe tukwatagana ku nnyanja, bwe tukwatagana ku forests oba emiti, yatukwatagana ku ennyanja bazikozesa batya, entobazi bazikozesa batya, ebintu byonna ebigwa mu kkowe eryo bisibuka mu mateeka gano ge tunyonyoddeko. Era mwe tusinziira naddala okulambika abantu nti gavumenti yayisa etteeka lino ligamba ki ku nsonga zino, ne kkooti nazo zigenze mu maaso nga zigatta kutagana amateeka, era bwe wabaawo okubutagategeera okugakwasaganya obulungi, waliwo emisango olwedde gye baddukidde mu kkooti paka ku Supreme Court esembayo wano mu Uganda, ne balambika amateeka gano ne bagaweerezaako opinioni zaabwe ez'ekikugu ezirambika nti etteeka lino litegeeza kino, ne likola interpretation ne ligamba lino litegeeza kino, ti bw'oba olaba kawayiro kano kakwatagana ne kano naye ne kavaamu kino. Yes. So mwe tusinziira okubumbabumba ensonga zino ez'amateeka ne tuzanjira abo. Era mu buufu bwe bumu kubanga tunnatuuka nnyo wali eri ewanyuvu ewakwata ku muntu gwe twalabye ng'akuba omulanga, tukunnyonnyola nti ensonga eno si ya byabufuzi wabula y'amateeka, kubanga twagala tukirelatinge programu yesobola okunyumira kubanga oba ogitegeerera ddala nti ekwata ku muntu oli gwe walabye ku TV ng'asitudde enkoko. Kaakano tumaze olaba amateeka, stakeholder asooka mu nsonga eno oba omuntu oba ekitongole oba omuntu ow'amaanyi mu nsonga eno ye gavumenti ng'ayita mu NEMA yali mu kyenkana ki mu nsonga za by'obutonde? Gavumenti erimu ki? Omutemwa gwayo guliwa? Esitudde kyenkana ki? Munnayuganda ali yamanye nti bwe buno obuvunaanyizibwa bwayo era esitudde bweti ne bweti ne bweti. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti bugiweebwa ssemateeka n'amateeka gano aga National Environmental Act, nti gavumenti ekitongole kya NEMA yakiteekako ng'eyita mu NEMA Act, n'ekiteekako ekitongole ekyo nga kya gavumenti nga kiri specifically
oba bakiteekako mu buvunaanyizibwa bwakyo obusinga obukulu kwe kulambika obuprotectinga ebintu bino eby'eggwanga kubanga oli waddembe okuoninga ettaka lyo naye nga gavumenti ye nannyini ttaka okuli ennyanja, gavumenti ye nannyini ttaka okuli entobazi, gavumenti ye nannyini ttaka okuli ebibira nga bw'olaba Mabira Forest. Kati omulimu gwa ekitongole kya gavumenti tuyita NEMA emirimu gyayo egimu ku egyo kwe kulaba ng'ekuuma obutonde bw'ensi buno nti gwe ng'omuntu tosobola kugamba nti ennyanja yange weewaawo etteeka lyagamba nti bannayuganda baddembe okuoninga ettaka mu nsi yaabwe mu miteerera gye lyawa oba lease oba freehold oba mayiro byonna nga bw'ozitegeera engeri gya land ownership. Naye to owninga first of all ennyanja, to owninga awali entobazi, tofuna bwannannyini awali ebibira, tofuna bwannannyini awali naddala ne bw'ettaka ne bw'eriba liryo naye ne bakizuula nti wansi w'ettaka eryo waliyo mineral resources kye tuyita amafuta katugambe ng'ehoima, kye tuyita gold. Kasita babizuula nti biri wansi mu ttaka ebyo biba bya gavumenti tebiba bya nannyini ttaka abadde kungulu. So kati awo bw'otusookera okutegeera nti obuvunaanyizibwa obwa NEMA ng'ekitongole kya gavumenti kwe kukuuma bino ebintu eby'obutonde naddala ebitakkirizibwa okuoningibwa omuntu sekinoomu naye era babioninga in trust si byabwe ku lw'abantu kubanga olutobazi katugambe ennyanja mwesiza nti ennyanja eno bw'ebimba neeyiwa amazzi gano agandyanjadde mu bantu gafuna shock absorber mu ntobazi ne gabeera nga gakoze enkuba bw'etonnya amazzi ogalaba omanya gye gakola gye gabulira gasibira mu ntobazi lukola ki lugamira kati tekiyamba NEMA kiyamba ggwe nange n'oli ne mulirwana ne batabani bo ne bazzukulu ate okuttibwa ne wanyumira naye nga tetunagendera ddala maaso yogedde ku ka gold bamusanze mu ttaka lyange bali luno leero okwosa enkyoba mu mwaka gumu nti mwami bali luno wategedde akayumba nno tuyinza okukakoona tebandwaziza puresha bakikola batya ekintu ekyo tutunulaawo tweyongereyo mu ntobazi eri ddala kati bazudde ekyobugagga wansi wa 100 ku 100 yange oba eka yange embaga ekuze kubanga omuntu wa bulijjo atulaba ali eyo ye beemukulidde kubanga muli alowooza nti abayinza omukompesetinga ate okyogeddeko nti bazuula ebintu biba bya gavumenti ate ngeri etteeka bwe ligamba nga bw'otugambye kaakati awo kyekiddako kwatulaba ali eyo bazudde emubende golodi mu ttaka lyo bwe kiba nga kya mineral resources ng'oggyeko ebintu ebyobutonde mineral resources teba owninga ttaka nga gavumenti baba owninga ki mineral resource era bwe banga tebanakozesa ttaka lyo basooka kukompesetinga n'ovaako ne balyoka bakozesa minerals zaabwe bazigyayo kubanga tebajja zifuna nga tebayise ku ttaka lyo so abo baba compensating era abantu behoyima basinga bazuula weewaawo ekyo kituyambye nnyo kubanga tufuna enjawulo ekirimu kubanga kizze ng'ekyokusaagana ne kituyamba okwawula kaakati tuzze ku bantu baffe abali mu lutobazi mu lubigi anti lwagala ofaanana lusanja kuba bonna we bali lwagala ofaanana n'entobazi kaakati mu lubigi abantu baffe abo etteeka ligamba ki mu nzijawo gye baabajjewo era gyandibadde mitendera ki okusinziira kubanga ekiri mu society mu public emiranga myereere
procedure yandibadde etya mu kubajja mu mateeka. Kati etteeka lino erya National Environment Act eriwa obuyinza ekitongole kya NEMA okukuuma ebintu by'obutonde, kiwa emitendera engeri gye kikuuma ebyobutonde bino. Naddala nga balabye nti waaliwo olutobaze ne balusaasaanya ne baluggyawo, oyooza ne bayiwamu ettaka mu lutobaze ne bazimbawo amayumba. Kati bwe balaba nga amazzi tegakyalina we gayitira ne gasaasaana ne gatandika okukola. Kati ekitongole kya NEMA kisobola okuvaayo ne ki issuing a restoration order ekigamba nti tuzeewo ekyobutonde nga bwe kyali, tukizeewo kye tuyita restoration order, ti ennyumba ezitaaliwo ziveewo, tuzeewo embeera eyaliwo eddewo. Era bwe bamala okuggyako ennyumba bateekako omwalo guleeta amazzi ne waddamu ne wafuuka ki olutobazi. So okuzaawo olutobazi olwaliwo kye tuyita restoration order. Kati kyekyabaddewo mu Lubigi nti before nga tebanaba ku issuinga restoration order, etteeka libagamba oku issuinga notice 21 days notice, ennaku 21. Nobagamba nti nkuwadde ennaku z'omwezi 21 okubanga ozize ettaka eryo nga bwe walisanga oba nga bwe lyali before nga tonaba kuteekako kizimbe kyo, nga tonaba kuteekako parking yo. So the law gives 21 days ez'okusobola okurestoringa. So kyekyo kyokka kyetaagisa ne bakuwa ekiwandiiko ekyo. Gwe bw'oba olina bye weemulugumyamu n'ogamba nti ennyumba yange eno sigenda gijjawo mu nnaku 21, ng'olina ensonga zo z'oyagala okwanyi, owandiikira NEMA, okitegedde, n'ogigamba nti ebbaluwa obutumwa bwo nabulabye obw'okugjawo ku restoringa lutobaze luno, naye ku nsonga zange bwe ziti nzimbyewo ennyumba yange kalina, mwaliwa nga ngiteekako, nafuna ekyapa kyange nengenda wa Ministry of Lands gavumenti nempa ekyapa kyange, nange neneesiga kusinziira ku kyapa ekyo kye mwampa, nenteekako akawumbi kange ku ttaka. Ate ennaku z'omwezi 21 z'omumpa okukira, nze nga saabimanyi ebyo nga tebinkwatako, nze ekyapa kyange nga kindagira kubeera nayitamu mmwe, ekyapa kyange nga kindagira okuzimbako ennyumba yange. Ate bino nga si kwegamba n'ofuna ne bakuwa listening ear ne bawuliriza ensonga yo, era oli wadde bwe bamala ofuna ebiwandiiko byo bakuyita n'ojja physically ne weenyonnyolako, then bo ne bakola decision. Ne bagamba nti kusinziira ku nsonga ze watuwadde order yaffe restoringa tugiyimirizza, oba order yaffe restoringa tugambye esigalewo, ensonga zotuwadde tezimatiza. Kati awo oba n'eddembe eryo ery'okukola nepulida n'obudde oburestoringa obugenda mu kooti ne bagamba nti order tuziyimirizza bubaawo nga n'essigiri bagiziikiddemu. Kyentegeeza order ku restoringa okugiyimiriza teba kooti, NEMA yennyini ya issuinga order ya restoration, NEMA yegiwa, si kooti. NEMA enaaba mulamuzi mulungi mu musango gwayo, ye yennyini yeri mukungoba. Ye yennyini yenvuga saketi, ate anvuga saketi ngende saketi gikendeezeemu. Ate oluusi obeera n'ensonga nga zagumba, mubakuwa restoration order ng'ate olina environmental impact assessment nga wagijja mu NEMA. Kati ensonga eba nnene kubanga osobola ng'olina n'ogamba naye uze gwe mugoba nga mwampa twakola assessment ne tulaga nti project zengenda oteekako tezaffectinga ki lutobaze luno, tezaffectinga ekibira kino, ekitegedde.
project zengenda okukola tezaffectinga nnyanja eno tezaffectinga nnyanja eyo mwapaki mwapuruvinga ne mugamba ngende mu maaso n'emirimu gyange temugisazangamu you have never cancel obuwaayiro bwonna bwe mwangamba okukuuma kubanga basobola okuwa terms and conditions mwolina okuyita okubanga okola ki oteekako project yo katugambe kino ojja kutukolera kino ojja kutukolera kino ojja kukirieringa wano olekuwa omwala bwe guti size bweti byonna nabikola okitegeera n'ojja n'okyalenjinga so sikigamba nti bo bwe babeera balamuze nti bashinze order bayinza okuba bagishinze naye nga tebamanyi tebamanyi olina reasons zo nga zagumba so they have to be bwe baba bawuliriza omusango oba bwe baba bawuliriza ensonga zo kusaawa eyo balina okuba paasho nga baconsideringa side zonna tebawuliriza nti oba bafuna omuntu eyayishinga order babeera it's a whole team babeera n'omuntu ajja kujja akole ki kubanga era ne kooti ejja kubeera ya gavumenti so tozagamba nti engeri gyeri kooti ate ya gavumenti ate yensalira omusango tejja kumpa bwenkanya bakuwuliriza ensonga zo zezisalawo weewaawo akyekumidde ku Salt TV kyokola kya muwendo nnyo nnyini ddala tukyagendera ddala mu maaso ne puroguramu yaffe amateeka malungi tunnyonnyola nsonga z'amateeka gakwata ku ntobazi oba tukiyita mu luzungu swamps ne wetlands entobazi oba wetland ebigambo ebyo bikozesebwa interchangeably swamp kale waliwo oba ekitoogo oba entobazi swamp kibeera stand alone nga kitoogo mulimu ki waliwo ebitoogo bino ebimera mu ki mwezi entobazi ezo mubamu amazzi mangi then wetland eyinza okuba nga mu forest mu miti nga mulimu amazzi ninga nange alowooza nti ekitoogo yandibadde nga ye wetland era kyekinene ekirabika nti lubigi nga naye wootunulawo ewantwe naye ate swampu wabanga walinga olutobazi wabisibisi naye ate si wonna ng'ate walinga ewazimbikawo wo walinga ewasobokako kwegamba nga tekiri stand alone nga bwolaba tekiri stand alone nti naye ng'otuukawo amazzi tegavaawo gabeerawo kati nno bo bonna tebakyafuna tulaba abaliyo kubanga kye balimu tebakyawula naye ng'okubitegeera obulungi gwe bw'oba ogulanga awantu genda wuga enkuba emaze okola ki mu kiseera ky'enkuba togula ttaka kati ng'awantu aweeraliikiriza nga tewalikiriya ng'enkuba tetonnya genda olambule puliida mugenda tulwaza endwadde ezitali ng'enkuba emaze okutonnya tukole bwe tuti puliida tuwulira akagambo ke bayita gazeeti gavumenti bw'etuuka negaa nti obutonde bw'ensi waliwo ebisolo ebinyonyi ebitakwatibwako nga crested crane era ne bagigazeetinga bwe bakusanga ng'ogirunda oli kwega ebintu byonna gavumenti byegaa nti kino kyange kiri gazeeted kiringa bw'onaagamba nti ennyanja ya Kabaka terimu mu gazeeti z'ennyanja kubanga yo erabika gavumenti oba tegiriiko eri private kakati njagala kumanya nti gavumenti ebitoogo atulaba ali eyo agume eyina weewandiika nega nti bannange mu kitundu ky'eno eziroobwe tulinayo ekitoogo kyaffe eno booti kakati gwe n'ogenda nga weekebera wekka otherwise nze ndaba entobazi n'ebitoogo ndaba biri wangi nnyo singa batandika kola restoration orders ndaba nga buli atulaba ku buli 100 ayinza okulozaako ku maanyi kintu ekyo ki kati waliwo kye bayita gazeti lwe lupapula lwa gavumenti mwefulumiza ebintu byayo n'amateeka gano bwe banga bagayisa era gafulumira mu lupapula lwa gazeti okutegeeza abantu nti tufulumiza kati tutambulira ku kino ng'etteeka kati kyekimu n'entobaze n'ennyanja n'ebibira babiteeka mu gazeti
National Gazette ne bagamba nti tulina ettobaze wano, tulina olutobaze wano, byeje ebiri mu gazeti. Naye lwakuba nti gazeti si zino tezanjala nnyo nga amawulire gano ge tusoma gafa aga bulijjo. Teziringa mpapula z'amawulire nti abantu bazeettanira nti bazigula. Naye bw'oba ofaayo osobola, that information is accessible. Osobola okumanya kati nga Katengere gye kyazze, n'onoonya n'oddayo nga n'ogenda wali ku gazeti abaprintinga oba bana n'abatu actually n'abatunda amawulire bonna abasinga bw'omugamba njagala gazeti ekwata ku kino, osobola ogenda mu maaso n'okola ki, n'omanya ebibira byonna ebiri gazeted, n'omanya ennyanja zonna eziri gazeted, n'omanya swamps zonna eziri gazeted. Naye era tekijjaako authority nti bwe bazuula nti wano waliwo ekitobazi ekirala tekiri gazeted, era nabo basobola okujja ne bagazetingawo aga kino tubadde tetukimanyi ne tukyongera ku list, ne bakyongera ku list batusse kubanga wasobola okutonda bwawaawo olutobazi nga bukiri nti Katonda alina nnyinza eno luba lufuuse lwa gavumenti, weewaawo nga bwe nakugambye atulaba ali eyo nti obutamanya amateeka tekikuggisaako musango. Puliida atugambye nti gazeti lwe lupapula lw'amawulire olwa gavumenti olutongole. Ebintu tobinoonyeza mu mpapula za bulijjo, ebintu olina binoonyeza mu gazeti, wabula olumu bateekako ne mu za bulijjo olumu, naye nga bakusuubira kunoonya eri. Kakati ndowooza okirabe bulungi, obutamanya amateeka tekikuggisaako musango, ate okuba n'obutamanya kyongera okuleetera okugwa. Era wakirabye nti ne mu Lubigi abalina ennyingi, abalina kalina n'abaavu, ekintu tekyatalizza, kitegeeza obutamanya bwa affecting omwavu n'omugagga. Twagala bweyekumira ku Salt TV obe ng'olina okumanya n'okutegeera okwenjawulo. Katugendeko mu kuwummula, we tukomawo tweyongereyo. Kuliko mu kuwummula abalabi baffe aba Salt TV bakatweyungako programu ffe amateeka malungi omulamwa. Tuli ku amateeka agakwata ku ntobazi, biki bye weetaaga okumanya wano na wali. Tubadde tukyagendera ddala mu maaso nga tugamba nti okumanya kwa buvunaanyizibwa. Oteekeddwa okumanya bw'ogenda okufuna kopi ya gazeti, okumanya nti kino kyenkola kitambula bwe kiti, n'ebintu ebisinga bwe bamala babiranga mu gazeti. Waliwo olupapula lw'amawulire olutongole, ndowooza okiraba Salt TV kyeri mu kukolerawo mu ddiiro ly'okulaba nti ekuleetera okumanya kuno. Bw'oli mukadde abaana nabo basobola owandiika obuntu buno, kubanga okumanya bulijjo kutaasa mu bingi. Ayagala okwogerako naffe okulaba emiramwa gye tuba tuteesa, osobola oweereza message ku WhatsApp oba n'okuba essimu ku 0703 32 69 84 ne tuba nga tuwaya, ne tuba nga tumanya nti wano we tukwata ensonga z'amateeka ne zibuna mu ggwanga, kubanga eggwanga eririmu okumanya amateeka lituyamba okubanga buli omu atambula bulungi ne neighbor we. Byonna ebitusoomooza mu nsi biva mu kuba nti nze nteekawo emma ndikwata bulungi ate neighbor wange talikwata bulungi, ye waaba alikwata bulungi ate nze sirikwata bulungi. Olwo nno ne tuba nga twagala society eteredde ate ng'etereera tuyiga nga twesomesa. So osobola oyita ku ssimu eyo gye nkusomedde wammanga 0703 32 69 84 n'oba ng'oweereza obubaka bwo ne tulaba obuweereza bwaffe ate bwe twongera obbulongoosa bulijjo. Puliida atunnyonnyodde ekya gazeti, tukyagendera ddala mu maaso. Puliida olina ewantu wewakoonye. Ewantu wewakoonye nawulidde nawo waleeta emirerembe. Sijja kwogera kubanga bijja fuuka politika ate ffe show yaffe eno y'amateeka strictly. Naye wayogedde akagambo ke bayita environmental impact assessment. Atulaba ali eyo. Environmental impact assessment, environment y'obutonde, impact effect ki oyo ayagala okujja mu ntobazi oba mu lutoogo, kiki kyayinza okukolako maanyi kige kiyinza oba bukyamu oba bulungi ki bwe kiyinza okukoozinga singa tumuteeka mu ttaka eryo. Bw'abadde mu Lubigi singa tukugamba nti kale gwe sigalako, olina okusooka n'okola assessment, basooka ne bakusengejja ki ky'ogenda okukolerako, kigenda kukola ki environment, kigenda kutulugunya kitya obutonde bw'ensi. Mu Luzungu kye bayita environmental impact assessment. So kuleka ku ttaka eryo balina obanga bakoze ekintu ekyo
Pulida kyagenda otunnyonnyola. Pulida tunnyonnyola environmental impact assessment kyeki ngezezaako kinnyonnyola omulabi waffe omulungi kinnyonnyole nga ggwe Pulida oluvannyuma otubuulire n'emitendera ki gye nnyinza oyitamu nga njagala okuyingira olutobazi olutoogo oba ekibira kyonna nga njagala kukolerako mirimu. Kati impact ekigambo impact kitegeeza omulimu gw'ogenda okukolerako guyina effect oba guyina buzito ki bwe bugenda okutuusa ku butonde. Katugambe toyagala sima musenyu kijja kulekawa neighbor alisaidi eri kubanga bw'oba osima eno ettaka linafuwa. Oyinza okuba nga okyasima eno ennyumba ya mulirwana nekola ki neyiika wansi mu kye tuyita impact nti omulimu gw'ogenda okukola bw'oba oyagala ku bagita explosives waliwo abakola mining ne bateeka mu baloti wansi ne babwatusa bw'obwatusa kijja kunyeenya olabyeko ennyumba z'abantu ge zigenda mu cracks. Environment impact ekintu ky'ogenda okukola kino kiina kikosa kitya kikosa kyenkanawa obutonde bw'ensi ekikivaamu bw'eba factory omuuka bw'ogenda okufubutula waggulu mu bbanga pollution gulina buzito ki impact ku society bw'eba naagussa kijja bakosa kitya okitegeera. Kati byebyo ebintu bw'obanga at least oyagala kukozesa ebintu bino eby'obutonde kyova olaba tigamba nti sooka osabe permission kuva mu NEMA bo bajje baleete abakugu baabwe balabe activity gy'ogenda okukolerako egenda kukosa batya abantu abaliwo n'embeera y'obutonde endala. Era bw'oba omaze okukola activity yo era batera okuwa emitendera ne bagamba nga bakumaze okuwa permission oyagala sima musenyu mu Lwera nti bw'omala kusima omusenyu twagala ettaka lino lizzeewo era tolekawo kinnya omuntu ajja akole kino agwemu oba mubeeramu ebisolo ebirala oba mubeeremu ensiri zitandika okulwaza abantu nti bw'obanga obadde okola kwale ejjinja mulisimbu mugyewo amayinja how do you restore back muzizzaako batya engeri kugamba ye impact assessment eri gy'oba osaba mu NEMA balabe nti gwegenda teekako petrol station nti naye amazzi agakulukuta agava mu oyiro agava mu mafuta bwe gayingira olutobazi ebyennyanja ebirimu oba ki binaasigalawo omukka oguvaawo omulungi omusengejje guba tukyagugyawo nti amafuta bwe gamikisinga n'olutobazi olutobazi terujja kukala kuba galina amaanyi amafuta gagayingidde kubanga tegakkiriza birime mulimu oyiro bweyingira mu ntobazi biba tebissa byonna ebiri wansi kubanga olutobazi zino ziholdinga life ebintu ebimu bibeera mu mazzi. Pulida sooka oteekewo akasirisa olina ekintu ky'okoonyeko nenzijukira ku nsonga y'ebuliisa nyina ewantu we nali nsomako ku kye bayita oil cast nga balaga nti bwe basima oil mu kitundu ate asobola oba ekirungi ate oluvannyuma n'aba ekibi ng'ekibi kye bagamba mufuna obugagga bwa oil naye ate muyinza okufiirwa ebyennyanja n'okulima ate kufa kubanga oil bw'esaanikira waggulu ku nnyanja ebyennyanja wansi bikola ki bifa kye tuyita impact assessment. So naye bwe banga bagenda kuwa approval ne bakukkiriza okukolerawo bakulambika ne bagamba olina channels ki olina okuteekako channels za bugazi ki olina okuteekako septic tank zenkana ki okulaba nga tetufuna overflow okuva mu petrol station yo eyingira mu ki mu lutobazi ne balaba nti ky'ogenda okukola tekigenda kuziyiza amazzi gano okubanga letse oli ku nnyanja amazzi ky'ogenda okukola tekigenda sindiikiriza amazzi gabuuke boundary yaago sayidi endala gayingire mu nnyumba z'abantu eri
kikosa omulala baleeta abakugu ne bamanya era ne bakuwa n'engeri gy'ogenda okola ki okulwaningamu bw'oba obigoberera bakugamba mu impact assessments zendabyeko ti bw'oba togoberedde emitendera eno gye bakuwadde bajja gisazaamu kubanga oba ogenda kukola ki bwonoona obutonde era oba ogenda okukosa abantu abalala Leader. Yes, awo wennyini we wavudde ekibuuzo atulaba ali eyo kyendowooza ekiyinza omuyaayaanya tutunuulidde ng'abantu okusinza ku bigenda mu maaso abantu bonna abalaga nti baafuna olukusa kubanga bwe tuva ku environmental impact assessment abatulaba abali eyo w'omala ogiyita obulungi then ng'ofuna license si bwe guli ng'ofuna license tukirabye nti abasinga balina license osigala mu bifo ebifaanana bwe biti abasinga baakolamu ng'eŋŋombo y'ennaku zino bw'egamba kati atulaba ali eyo asobola oba nga teyakolamu naye nga yeesobola bwesoboza ali awo omuntu wa bulijjo twagala okumanya omuntu wa bulijjo ono ayita mu mitendera kyasobola okkikolera ekintu kino nga tekimututteeko nnyo tekiri tekiniko nnyo okuyingirira ekyanyiva kimuyambeko kimutangaaza kintu kino tekiri kyabagaga nti kyabagaga kikyetaaga ssente nnyingi nnyo no omuntu wa bulijjo naye kinnyini asobola ogenda mu bannema ne bamulambika engeri gy'asobola okukola ki okufuna olukusa okukolera mu lutobazi kubanga waliwo emirimu gyo nga girina okukolebwa ki mu lutobazi kati nga bwegambye nti ng'okumayininga omusenyu tojja kugenda ku lukalu nti ogusange omusenyu naddala gwe baagala tayipa eyo ogw'ennyanja oyagala kumayininga omusenyu mu nnyanja tewali walala wogenda ogujja okitegedde era gujja kuba gwa nnyanja so how do you operate nga tokosezza oba bw'omala okugujjamu ozizaawo otya so buli muntu yenna tikyabagaga bokka n'omuntu atasobola bulungi atalina ssente nnyingi bano ba investor asobola naye lwakwantifa abantu ba bulijjo tetwagala kugoberera mitendera tumanyi nti tujja kukaabira bannabyabufuzi olaba tusonyiwe olegambe banange ate ffe sympathy tumanyi nti ojja kukaaba tugambe tukulinda mu 2026 so naffe tulina okwesitukira bannange bw'oba oyagala olina akalimu naye ate ffe abasinga abantu ba bulijjo tusengawo kusulawo sinakukolerawo oba okukola kati gambe nti project gyengenda okukola erina okukolebwa wano wokka osanga ng'omuntu alinawo rentals mu lutobazi rentals zisobola okugenda abantu abalala awatali tutobazi okitegedde osanga olinawo residential house wogenda osula tekyetowetaaga kusula mu lutobazi so obutamanya bwe bututawaanya nsobola okusula ewantu ng'ate nanditaddewo emirimu bw'obanga olina let's say a nursery plant ey'emiti emwanyi seedlings endokwa bwe baziyita oyagala zibeere kumpi ne source of water oyagala kolera awo ogwo gwe mulimu ogwolina okuteekawo wali kumpi neki n'olutobazi naye n'osaba nema nekwapuruvinga nogamba njagala kuteekako ebimuli byange naye sagenda biteeka wala n'amazzi kubanga omusana gugujja mba njagala tuna amazzi agabifukira kwegamba ate nga nabyo wobitunuulira environment bigyongerako bwongezi otegedde naye kwe tujja kujja ate bw'ogamba njagala kuteeka ekizimbe kyange apartments wakati mu lutobazi tekyetaagisa so any person asobola okufuna tikyabeeyi nnyo naye kisinziira ffe abantu ababulijjo oluusi twagala tuteekeko we twebaka ebyo gye bitakola ki bitakwatagana tulaba ali ku Salt TV ekyokola kya muwendo nnyo nnyini ddala Pulida alina waakoonye endowooza nti kyabuvunaanyizibwa mmwe abali mu Lubigi ne Nabweru abayinza oba nga baafunye bayita mu nsonga eyo akonye ku nsonga y'abalima ebimuli waliwo oyite bantu nga balima ebimuli nga birungi ekintu kye mukola okulima ebimuli tekukontana na lutobazi kuyinza okuba nga kwongerako
kubanga nawe okugenda ku impact assessment kusobola oyita ebibuuzo abamu bajja n'obuveera kyekizibu bateekako obuveera so nabo bawetaaga kulambika babalambika mukola mutya musobola okuddayo ne musaba nema abamu ne mwocupayinga awo nga mulina license bulungi ne mutandika okugyawo livelihood nyuma nga temukosa butonde nga temukosa butonde naye nga n'ekyokukola mukikoze eki ekyokukola nga mukitegedde teeka ki ery'okuyitamu ne waliwo ebibuuzo ebirala abantu bye babuuza naddala ku ttaka eryo oli ayina ekyapa kye gavumenti ye yamuwa ki ekyapa kye okitegeera yazimbawo ye yasanga wakalubayizawo si ye yasenga n'okusingawa mu lutobazi waliwo oli yajja ye n'ayiwawo ettaka ye n'adduka n'aguzolooka atunze n'aguza ono kanawe waguza n'ogenda oluusi mu butamanya n'ofune gavumenti nayo neekuwa ekyapa naye oluusi mu butakola ki mu butamanya nti kati lulu lutobazi gavumenti giveeko gavumenti terina tugamba kigambo butamanya gavumenti nga muli munda abakungu kulida saagala abawolereze naye tugende maaso badde olambika enso gavumenti tesobola butamanya nsonga zaayo kubanga munange nga bw'okireese omuntu bw'ajja n'awandiika ebiwandiiko ne mu approving ekyapa ate ne mugaa tetwamanya ate mmwe ba custodians wayogedde wali mu lubereberye noga nti tukwata ensonga zino ez'ettaka kulwammwe bwe twazikwasa akoze gadi byengalye olaba yes tetujja kurulinga out negligence nayo ya government kubanga oluusi ebitongole bino birina okubanga birina systems ezikwatagana Ministry of Lands ebeere nga eyina systems eziri connected neza NEMA nga bamanya nti eri yene gazetted tetulina issuing ko kyapa si kuhandolinga government tulina ginenya okubanga esooka kwekoona n'eryoka ekola ki ebuuka kati tuyirigenda sazaamu ebyapa 2,000 you understand lwaki ate mwabishuwinga so awo waliwo reluctance nawo mu government yenegeregezi kyetwogerako okwebaka ku mulimu oba n'okuba ne systems ezitakola ki ezitakwatagana nti wandigenze mu lands bwe basindika basaveya ba gavumenti okukunta okukuwa ekyapa baba basooka kutuuka ku ground ne bakunta ne baplotinga eyo process yonna batuuka ku ground then ne bagenda ne bafulumya ekyapa bandi badde mu process eyo ne bategeera nti eno we tukunta wano wali gazetted tetulina kuishingawo ki kyapa naye kale ensobi yagenze mu maaso nekola ki neyitawo n'ofuna ekyapa kyo oli mu lutobaze gwe noteekako ekizimba ky'amakula livelihood yo eryoko sente zonna z'okoze ebbanga lyonna ez'ekivubuka ziryoko kati oluvannyuma ne bajja ne restoration order enaku 21 days tebakwagalawo so kati amateeka gakinyunyudde fe wano bwe twogera amateeka nga bwe gali tetuli ku feelings tetuli mu byabufuzi era kooti zikinyonyodde bulambulukufu nnyo ne zigamba nti yes oyina right okuowninga property akawaayiro 26 ka constitution semateeka kakuwa eddembe okuowninga property ekyapa kyo n'ennyumba yo gyewakola ki gye wazimba naye era constitution semateeka y'emu ewa obuyinza gavumenti okuowninga ettaka lyonna awali ebitobaze awali ennyanja awali ebibira okitegedde nti semateeka y'emu egamba nti wano awali ki lyo liba ttaka lyaki lya gavumenti so bw'oba osoma constitution togisoma kyekubidde sayidi nti nsoma yako akawaayiro kamu olina ogisoma yonna nga bweri soma akawaayiro 26 osome n'akawaayiro 237 ofunemu ekifaananyi ofune obigatte olyoke ofune afirejo ga kale kano wano yampa naye wano yakola ki nejjawo so kati kyova olaba nti oluusi bw'oba onaakola bino ebintu weebuzeeko ne kuba n'amateeka abasobola okutafutira ki ensonga zino yes nina right
to own my property tetuganye nti naye wali akawaira akagamba nti taate awali entobazi awali ennyanja sisobola kuoningawo ki property kwe kusazaamu biri ebyapa tugamba ate kyapa kyange ate banange nedda ettaka lino lyani Pulida government eddembe ly'okubeera n'ebintu byaffe naddala eddembe ly'okubeera n'ebyobugagga oba property liina we likoma naye emu ku ngeri gye likomamu naddala ku gavumenti ng'ekoze compulsory acquisition ng'ezze ku ttaka lyange nega nti bali luno waategedda wagenda yitawo oluguudo n'empayo kasente ekitegeeza nti ekyokuba nti ebintu bino tebiri streamlined kyekireese ensobi eno yonna gye tulimu olina wookoonye wali naye ate n'ovaawo kati singa gavumenti eba ekoze ereero yeegenda unpunished atulaba ali eyo munnyonnyolewaawo kubanga tutegedde nti ye custodian ku lwaffe ekutte ku lwaffe ye yagala kuva buvi mu nsonga zino nti bannange mbalabyeko nnyo nakola ensobi tweyanziza kubanga Pulida abali mu journalism basobola okukola ekikolwa ne bagamba eyo professional negligence abali mu mateeka osobola okuweza omusango n'okola ebitakwataganye professional negligence firawutu buli muntu n'omusomesa asobola buli muntu kaakati ate era tulina n'amateeka agagamba nti ffenna twenkanankana mu maaso g'amaki g'amateeka ate era batera okugamba ne gavumenti ate era ne bagamba gavumenti si yereeta eddembe likuweebwa Katonda kitegeeza gavumenti weeri n'eddembe weeriri ku ffenna ate ekibuuzo kiri nti gavumenti yo weekola ensobi mu nkola ezaayo ez'emirimu awantu awo ekiyitamu buyisi atulaba aliyo omutangaazi kooti zize zigamba nti awo tosobola kunenya gavumenti kubanga eba tekuggyeko eba tetutte kikyo kyonna kubanga ne bwe bateekako ne balusitowalinga olutobazi oba ennyanja nawe kenyini okola ki ofunamu baba bakikoledde ggwe kati tebagambye nti okulusitowalinga ennyanja nti tugiyisaako luguudo bwe tofunyeemu naawe kenyini oli beneficiary bwanga olutobazi luno flooding amazzi gabadde gagenda floodinga gajje gayingire buwo mu nyumba gatwala ebintu n'ennyumba gagimenye naye tuze ate netukulabula netukulambika naawe kenyini era osigala ofunamu so kooti abaddukiddeko mu kooti nsonga zino ne bagezaako okwajuwinga bwe batyo kooti ebalamuludde ne bagamba nti kino kye tukola it is for public benefit where you also a beneficiary kyawukanamu ku kyenguudo ekyenguudo it is someone encroaching on your land etalina buzibu kyetuyita government compulsory acquisition yes twagala government yagala isaawe abo basooka kukola ki compensating n'amateeka ga environment by the way bwobanga oli mutuufu nti wasenga mu lutobazi akawaire era kwogera ku compensation bwobanga wasenga tebakompensatinga ttaka naye nga bakompensatinga ebintu byoteeseko era waliwo instances abantu bwe bajje mu ntobaze government nekola ki Pulida ekyamazima w'oyogedde bw'otyo nti gavumenti mikisa gyo gireka mingi nina kye ndowoozezaamu abatulaba abali eyo nti singa gavumenti ekola ebintu bwe bityo nga basuuwinga emirimu gyayo bisobola ogiyimiriza kubanga oba ogikutta mu mikono n'ogiteeka emabega nga ate yeyina okuyamba ensi okugenda mu maaso so bw'okireese n'oluusi okukompensatinga abantu bano ziva mu misolo gyennyini era gyemukoze eki gyemusasudde okukompensatinga bano so oluusi sente bwe ziba teziriiwo era still bwe waga kati muteeke gavumenti kuninga sente oluusi teziriiwo eyobuuza amabanja mangi bakompensatinge bano era kiddayo nekinyigiriza omuntu so effect ogenda olaba nga gavumenti ate bw'ogiteekako akazito naye efuna issues kuba emirimu gyayo eba tegenda kukola mirimu kitegeeza balina okujja mu ntobazi efundikira ebalisa abamu
ekyandibadde ekituufu ng'ovudde ku mateeka ne mu mateeka nga nakyo ekiri actually it is compensate these people ebintu developments ze bateeseeko si ttaka naye the fact that government nayo yali negligent n'etakugira bano abantu mu budde bamazeewo emyaka let's say 15 omuntu aluddewo tewali amugambako ettaka actually awamu otuuka nga wafuuka lukalu tosobola kusuubira nti wano waaliko koki tobaze kati bagamba nti most areas wano mu kibuga City Square wano ku Queensway wano ku Jinja Road there were swamps kabisa naye lwakuba nti kati teziri gazetted nti swamps naye nga previously abaaliwo baduga nti waali ki so osobola tukawunga kati tosobola nategeera nti it was once a swamp so kati omuntu agidde mu mbeera eyo naye government ye ekimanyiiko nti eno swamp ne authority number bandibadde basobola okugenda ne bakompensatinga bano abantu at least development ze bateeseeko ne baba resettlinga. Olaba Pulida bw'otunuulira ensonga zammwe ez'amateeka olaba adverse possession nti omuntu wajja ku ttaka lya Pulida Nahabwe n'alibeerako okumala emyaka nga 2 nsobola n'okugenda n'ensaba ekyapa bwe guli n'endibeerako ettaka lyo continuously nga tonchallenge nsobola ofuuka bona fide occupant olusabe kyapa mpoze kyalize no nga ndizzeeko oba nendirwako ebbanga ddene oba ekya adverse possession ekyapa ekya adverse possession kakati nze kyembuuza okoze obulagajjavu omuntu kale obukoze maybe oba gazeti n'abantu balagajjavu wakati obulagajjavu n'abantu balagajjavu tuleme kuba gavumenti yogwayo gazeti zibaawo kati yono tamanyi byakola naye emyaka gitambudde ne gigenda mu 3 awantu wano waliwo embaga kubanga mu bantu ba bulijjo singa omuntu ayingira ku ttaka lyo ne giwera 12 olumu afunya rights mu mateeka kakati ne liri controlled by government naye olimazeeko 3 ate nga ye yakuwa n'ekyapa ndabanga obulagajjavu bwayo obuba nabwo buweeyinga buzitowa abakozi ba Land Act ekyo bakitunuulira ne bagamba nti ebyo bya adverse possession amateeka g'ettaka gali subject to amateeka ga NEMA kati tosobola kujja n'okiraiminga adverse possession ku ttaka ly'otalina kubaako erya naddala bino ebikwataganya mu why they have a special law eya national environment so biri tebiyingira eno si byaffe bya Land Act biri controlled by national environment tulaba ali ku Salt TV Pulida kubanga byo baliteekako nga liri specifically ku nsonga za butonde bwansi zakuuma butonde bwansi era ndowooza busungu bwe balikozesa bwe kukuuma ki nga balaga spirit gye balina n'obumalirivu okukuuma obutonde bw'ensi. Pulida mwe abamanyi ensonga z'amateeka abantu bano bakyeyamaani ku byalo batendekebwa oba olumpulanti nga bali luno nti nfuseero si stampu kati nze kasangwata stampu yange saagala mmanya nnyo bya gavumenti stampu yange kubanga esobola ovaamu omuwogo gw'abaana bange kakati gavumenti eno etwala obudde neyogera n'abantu bano kuba kati olaba nti waliwo gap kubanga ba LC persons bebadde batunda amataka ago yabaindosinga ate tosaana kunenya LC gambye ne chapa bamu bayina echapa nga ate ministry yasindika abantu basaveya bayo ne bapunta ne baplotinga ne baishinge chapa so ne LC omunenya mpola ate bwabanga ne ministry ekola ki naye era still ba government era yandetaddewo embeera y'okusomesa abantu naddala ba LC ku by'ettaka LC okimanyi nti kooti naddala esookebwako ku nsonga z'ettaka ez'ekibanja ku kyalo Pulida so kati balina okubanga balina okutendekebwa
nsonga z'ettaka nga tufundikira programu yaffe kuba ewoomye nnyo. Waliwo kye mulina mu mateeka bakiyita bwenkanya mbu equity simanyi and good conscience obwenkanya simanyi buyamba omujagujagu. Abantu bano bawe ku magezi bayinza kuyambibwa batya? Tulabye nga buli side waliyo omulagajjavu kubanga tetujja kugamba gavumenti yokka nti yendagajjavu n'omuntu gwatulaba nawe olina obulagajjavu bwo kuba ensi yonna teyazimba mu ntobazi. Kituufu ate n'enkuba bw'etonnya era ogiraba olabirawo ddala kubanga entobazi si zakukweka. Enkuba bw'etonnya ogalaba amazzi gagali mu era naawe toyiyo ogiraba nga yakalina wazimba yakalina ate abalala balina tegeeza okimanyi. Kakati atulaba ali eyo muyambeko kumu way forward. Nze nandigambye abantu already bafune abantu ababakiikirira the leaders naddala already ndabye nga ensonga eno bagirazinga mu parliament. They can take a political approach okuresolvinga ekintu kino. Basabe government ebayambe ekompesetinge ebintu bino byebateeseeko. Government teriikwate kunyigiriza abantu baayo. Yes, entobazi zino zikuumidde bantu bali naye bateereko compensation at least kubanga olaba awayise mudslides awayise river banks nezaabika government ekumaakuma abantu waliwo ebigwa tebiraze ekumaakuma abantu baayo nebataasa netabasuulirira kubanga ekolera bana abantu benyini government beekolera ebakwate abatalina we baddukira ebateeke samwe ebarisetolinga abantu awalala kubanga waliwo amataka ate awalala gali layisipo gavumenti gesobola okufuna ekazi nga 2 ebarisetolinga nera abantu baayo mu buntu sibawagira okuddukira mu kooti kubanga abaddukidde mu kooti abasinga bakoze eki balemeddwa nsonga eno gavumenti ebasinze ku nsonga eno abaddukiddeyo. So nze mbasaba kutekinga political approach basabe mu buntu mu kuyambibwa kuyita mu ministries kuyita mu parliament kuyita wa president bayambibwe bakubeere compensate. Wow, amina. Please era nyina akantu kentunuddemu tuyinza okwetagayo legal reform yonna ku nsonga zino ez'ebyobutonde nema act oba n'amateeka gonna akwata ku butonde wayinza okwetagayo reform yonna awo okulaba nti erongoosa going forward nti ensi yaffe tedda mu kintu kino kubanga leero tulina okusoomoozebwa naye ate okwosa enkya tekwandikomyewo naye ate ogenda okwesanga kusobola okudda singa obugayavu bubaawo. Nze ndowooza mpozi awareness eyongebwemu okutegeeza abantu entobazi bwe ziyita oba ennyanja bwe zikoma kubanga oluusi ennyanja nazo zikendeera ne zikomawo so tubeere nga tumanyi meters bwe bagamba tozimba meters 2 okuva ku nnyanja barage zikomawa some kind of awareness then ekirala compensation nayo babeere nga bagitunulamu nnyo ng'abantu beesanze wali bateekeko ebeera namburukufu how to compensate abantu okubajjawo tebabasuula busuuzi. Then enongosereza endala gye ndaba kwe kulaga public kyekyo ndowooza ekya gazeti nga bwanti either bateekeko marks ezimanyikiddwa buli omu bere nga asobola okumanya nti luno lutobazi nga asobola obyawula awareness yeyina okusinga okwongebwamu mu kintu awalala bakola omulimu mulungi okuteekako amateeka amakakali kukuuma ebintu by'obutonde ekyo kyo si kibi n'ekirala awareness basobola okwongeramu days enaku 21 ntono okuba omuntu 21 days restoration order enaku ntono nnyo omuntu eyasenga n'amalawo ebbanga ddene aba yeetaaga more time bakitunulemu then afune n'obudde okukola ki okwewozaako. Weewaawo obudde butuliridde empinga aba Law Reform Commission Polida atuwadde reform gye tuyinza oteeka mu tteeka tubongere ku budde obulambikibwa mu mateeka okulaba nti bava ku ttaka lyaffe lya gavumenti oba ettaka lyaffe abantu kuba lyaffe ng'abantu wabula nga nfundikira programu yaffe tukikkiriza nti kuzimu ku reforms kuzimu ku principles environmental law oba ku mateeka agakwata ku butonde bw'ensi mulimu okuba ne accountability ne transparency. Kale omulanga ngukubira nnema nammwe n'abali mu gavumenti
positions nti buli woba nga togazetinze transparency abantu bajja gikubuuza gwe we confusinga so the earlier gye muyinza okugazetinga ne kati be mugenda otuuka mubagazetinge such that ekijja omanyi kinyaga bitono olugero lw'Abaganda nti ekizibu ekijja ng'omanyi kikutwalako energy mutono so cries zibe limited ng'omuntu amanyi nti mbasuubira oba sibasuubira okiraba nti ate accountability mmwe mutwala obuvunaanyizibwa nammwe bwe baba nga bababuuzizza questions okuba nti temwatwala buvunaanyizibwa nga nammwe muwa accountability etegerekeka otherwise tubalaba nga mufeeringa mu positions ezo ate n'okwongera maybe awareness nga Pleader bw'ayogedde ebyo nga bikyali awo nfundikira mbagamba obutamanya bwono busanyizaawo abantu bange Katonda yennyini yabyogera mu Bayibuli nti okumanya kwetaagisa era gamba munnagambe munne nti Monday ejje era tujja kuba tutudde nga tusomesa ensonga z'amateeka ku programu yaffe amateeka malungi ssaawa 4 ez'ekiro buli bbalaza other than that mbaagala nnyo mweraba